Ojjukira waliwo love story gye twalinako. Omwana ow'obuwala yali mu love ne pastor, actually kati pastor ali South Africa. N'afuna olubuto naye ne wabeerawo issues ne uterus ye n'abaana ne bijja biwanvuwa nga balinga gwe bagambye nti taliddamu kuzaala. Okijjukira bulungi ng'alina Guy ne Guy kubanga kino kibadde kitambudde emyaka 8 kati bw'afuna Guy nga tannaba kumugamba nti akyalina issues n'okuzaala ng'essubi liyinza okubeera ettono. Okijjukira nti abamu bamugamba tamugamba, abalala ne bamugamba amugambe. Njagala okutegeeza nti Guy ku channel eno yagudde ku video yagudde ku share buli kimu n'akyewulirira, buli kimu n'akyerabira nga teryamulagiridde. Kakati birina advantage ne disadvantage n'ebisinga kubeera na advantage. Tugenda bitunulira weekend eno ku Friday, so don't miss our Friday show ku saa 3 ez'ekiro. Kakati njala kubuzaako webale kulaba channel eno, webale ku subscribinga, webale ku likinga, webale commentinga. Ojjukira ku Monday eno leero nzize na kibozibozi kasita ndukuwe mugamba lutuwe mada. Ku Monday eno ojjukira nti twakubira omuwala gwe twassa mu laabu ne tuwulikika ng'ayogedde Guy omutuufu ne mpunzika nga kugamba Guy eyantumye okukubira omuwala si y'oyo. Singa abadde bukedde yaligambye biranze. Leero kigenda kubeera ku kibozibozi lugambo lwereere. Njalo soko ojjukire kubanga oyinza banga shot wagiraba ate njala nkutambuze nga tuli wamu. Kati njalo soko oweewulirireko omuwala gwe njogerako then nkubulire lwaki muleese. Cut. Hello. Hello. Immaculate nkuzukusiza. Mama, I'm so sorry. It's okay. Nga saagala z'okusa abantu nga beebase mukwano. That's fine. I'm real sorry. Okay, obulamu bugamba ki? Bannange oyogera mpola ng'omugole? I say oyogera ng'omugole. Oli gwe baakajja mu kisenge. Yeah. Do you have like osobola okunzikiriza twogeremu eddakiika nga 2? Bannange oyogera mpola sweet. Bannange oleka oli mu mbejja nnyo. Not really. Yeah, Immaculate, you're talking to Moses? Wanji? Yes. Someone has requested me to give you a call. Choka surprisingly nkusanze weebase. Oh my God. But I'm listening. You're listening. This person has requested me to give you a call. Yes. Nkugambe. Baby onondekera yani kuba naloso si byogenze mazima n'ensigala eno nga nkaba nga nkulaba ondeso nkyaye walayidde n'okomba ne pasi ti bw'olinzirira olibo kati nze nakikola ntya ng'ondese n'ogolyeyo. Is the message loud and clear? It is very loud and clear. Immaculate. Yes. Moses is just a caller. Moses is just a messenger. Yes. So who do you think is the sender? Who is that person, that special someone eyantumye gy'oli olowooza? My love, I think. Your love. Of course, ateekwa okuba your love. Ono si brother, ono si auntie, ono si sister, si mummy. Ate kubeera nga wanjawulo nnyo. Yes. Who is that special someone? It's called Mukama Rogers. Sorry? He's called Mukama Rogers. Hey!
What is your message to that big bro? Not my brother. No, ngambye. What is your message to that big bro of mine? But I love him so much and I always love him. Banange. Love your neri mubire. Yeah. What is so special about him? Nothing much. But I think Twisana. Mama nyabo. Alaka ngamba Twisana. Kazi kashiba. Mukwano gwe yakyuka. Mama, message yo mukwano gwe yatuuka eh? If you are to give him a song back like he has given to you in the first place, which song would you give him? Love. Love of who? Of Rahim and Ben. Mama. I can see, I can hear your love in the air. Uchikola otya? Nothing. Nothing but wesanga eh? Walabira bulabi zaawe? Yeah. Mama, ologerawa? Ologerawa? Nedda wakatonda. Wakatonda. Okay. Bana, it's been nice talking to you, Immaculate. Thank you very much. It's been nice too. Banangi, you sound so good. You sound like So that mister should be proud of you. Thank you very much. Ya nsonyiwa mukwano okujayo mu buli kati kankuzeeyo mu tulo webake. It's okay. Kale dear, nice time. Okay, nice time too. Thank you. Omuwala oyo omuwulidde, gaayo oyo gwayogedde mu kubeera romantic n'eddoboozi eriri soft nga bw'oliwulidde, ekituufu kiri nti oyo gaayi gwayogedde si ye gaayi eyantuma. Mba ndi awo weekend kubanga eyo show yali ya Monday, mba ndi awo nga mwana muwala, waliwo omwana omuwala omulala, sister omulala yaŋŋamba okuteeka gaayi we mu laabu. Kati njala owulirize, ate gaayi gwe baŋŋamba okuteeka mu laabu, oyo omuwala gw'owulidde gaayi ayogera, bwe bantuma oteeka omuntu mu laabu, gaayi gwe nteeka mu laabu ate y'oyo, kyokka omuwala ntuma ate si yoyo gwe nkubidde gwe gw'owulidde. Kati njagala osooka owulirize ate ono kyagamba. Wasuze otya Mr. Moses era wasiibye otya? Kansuubire wasuze bulungi era wasiibye bulungi. Munange Mr. Moses, omusajja ono bulijjo yeebuzaabuza ayita eno n'eri, omukubira tayagala kukwata, agisalako busazi. Okimanyi banange nze byampweddeko n'okunzigwako. Okimanyi gundi laavu ya jjo omuwala lwe yayogedde, omuvubuka gwe yayogedde n'agamba mbu ye Mukama Rogers. Okimanyi nti y'ono gwennyini ono gwe tugezaako okukubira n'abeera ng'agisalako, naye bannange abasajja kati ye tayagala kunjogera kuba manye emabega waliwo ekiriyo. Naye bannange nawulidde laavulaabu, nawulidde ng'omutima gwonna gwagala kuva munda gugwe wansi. Oh my God. Munange naye ali ku show alaba agenda owulira gaayi gwe boogerako, ye mulenzi yewuyo. Lwakuba nti nze nja protectinga privacy z'abantu, nandibalaza abantu bano bonna mu bifaananyi, naye ekyo katukyesigalize. Gaayi ono okumala kumpi weekends ndeppuka naye mukubira, naye ng'alinga azigwamu nemmanya nti waliwo otekubanga waliwo ekintu ekiriwo. Kakati liba teri busono bw'awulira ono ng'awulira gaayi omu agenda ku Facebook
anoonyereza amannya g'omuwala amusanga mu ba friends abagayi we ebifaananyi bye bakomenti like gayi bw'ateekayo ebifaananyi omwana n'akomentinga you look handsome baby, you look good hubby, gayi naye ng'aliplying omuwala nga bino nga mbadde sibirabanga. Ekiriwo kye kino gayi ali ku kyeyo, omuwala gwe nakubira tali ku kyeyo, omuwala yali mbalala ndowooza. Kakati ono omuwala agamba nti oyo gayi bombi bali ku kyeyo naye gayi yamutokota yamuluka ekikeeka n'amukakasanga bw'atali mufumbo, baayawukana ne maama w'abaana be era ye kakati yaaliwo ensonga azinyo. Lwaki sikutwalira ku subject yennyini enyonyolera ensonga? Mr. Suzy omusajja ono namusanga ku Facebook naye simanyi eyamuwa ennamba yange, simanyi ennamba yange we yagijja. Nagenda okulaba ng'akoze eki nga nsanze ku WhatsApp nambuuzaako ne tutandikirawo naŋŋamba nga bwanneegombye, nga bwanjagala era nga bwansiimye era ng'ayagala ng'ansaba obufumbo. Ekibuuzo kye nasooka omubuuza namubuuza oyina omukyala? Naŋŋamba talina mukyala, mbu omukazi we yagenda yazaala abaana 2 ne bafunamu obutakkaanya, omukazi n'agenda. Ne mubuuza omukazi ono okugenda kale ye naddamu n'ambuulira buli kimu ekyabaawula, obutakkaanya byonna yabiŋŋamba. Kati awo n'afunawo omuwala omulala ne bamala emyezi 3 era naye mbu ne bafuna obutakkaanya era naye n'agenda. Kwe kujja ku kyeyo era essaawa zino ali Dubai gy'akolera. Nze ne Saudi Arabia najja mu gwa 11 mu mwaka 2019 era bwe najja yagenda okunfuna nga nze mmaze eno emyezi gyali 3 era kati kyenkana ndinga amaze nayo omwaka, wakati nina omwaka gumu n'emyezi 4 gye mmaze eno e Saudi Arabia. Kati tumaze omwaka gumu nga tuli mu yadda nga bannanga abasajja. Mr. Suzy omusajja ono bwe nakkiriza nenzikiriza okubeera mukwano gwe, nenzikiriza buli kimu kye yali aŋŋambye, naŋŋamba mbu sitambuliranga nnyo ku bintu bya social media mbu kuba ye alinayo mikwano gye mingi ate nga abasinga bawala. Tayagala ntambulire nnyo ku gundi ku comments abawala ze bakomentinga ate nga kyo kituufu alina ba friends bangi abamufollowinga ate nga abasinga bawala. Kaakati Mr. Suzy najja neŋŋenda ku posti ye eyasooka, nagenda okulaba nga mulimu omuwala nga omusajja buli wa postinga omuwala ajja n'akomentinga n'agamba mbu hey sweetheart, ogamba otya honey? Kati ng'omusajja naye amuddamu byamuzzeemu, I'm fine my girl, I'm fine my sweetheart, manya my sweetheart, my future wife. Nabiraba n'ensirika era saamumubuuzaako nnyo nasirika. Kaakati Mr. Suzy yajja n'aŋŋamba mbu ye nagenda ne nkwata ekifaananyi kye ne nkiteeka ku profile picture yange. Bwe yakiraba yajja n'aŋŋamba ekifaananyi ekyo sikyagalawo. Ne mubuuza lwaki, n'aŋŋamba ekifaananyi ekyo bwe banaakirabako ku profile picture yo bagenda kujja bakusange mu inbox yo bakuvumireyo, ate nze bye saagala nnyombo z'abawala. Nze tewali buzibu, ekifaananyi ne nkijjawo ne nteekako ekyange.
Nangamba mbunoonya omutima oguliko kufuru gwoba oteekako ku profile picture yo ogulaga nti walonda nze wamala. Konze neemubuuza nze okulonda gwe neemala ate gwe walonda nze n'omala oba olinayo abalala abo b'ogamba abagenda okujja okunyombesa mu inbox yange. Nemugamba ogenze okwogera ekyo ekigambo ng'omanyi emabega waliwo abaliyo. Nangamba nedda kyemmanyi abanfolowinga ku Facebook bangi n'emikwano gyange gye nnina ku WhatsApp mingi bayinza okukola ki okujja okusanga mu inbox nga balabye ekifaananyi ekyo. Ne mugamba mikwano gyo si gye mikwano gyange gye nnina waneno ku WhatsApp. Ne mugondera ekifaananyi n'enkijjako Mr. Sozi. Kaakati we namala mu budde buno yajja n'aŋŋamba ayagala kugula nte. Ente mbu bagyagalamu $2,600,000. N'aŋŋamba naye njagala onfunireyo $1,500,000 ngenda zikuddizaako. Ne mugamba nze nange nina ebizibu byange, sente zino sigenda zikuwa nti oba mbadde sizaagala, njagala ozizzeeko nga bukyali. N'aŋŋamba ngenda zizzaako nga bukyali. Naye Mr. Sozi nagenda mu maaso n'okukebera comments zino nga zinnumya omutima, nga zinnumya obwongo, nga ye buli kyengezaako mmubuuza ye yeewakana ndaga mbu ye talina kyamanyi era teriiyo muwala mulala. Mr. Sozi kati mu budde obwo era nali nfolowinga shows zo kugundi ku imo kugundi ku YouTube. Awo nange nenfunamu ekirowoozo ekigamba omusajja ono kamuteeke mu Love ndabe oba asobola okwogera erinnya lyange. Era gwe mulundi guli ogwasooka lwe twamuteeka mu Love n'asalako essimu n'akugamba I will call you back n'atakuba. Kwolwo olunaku Mr. Sozi omusajja yayomba n'aŋŋamba lwaki onteeka ku radio, lwaki bwe nakuwa ennamba yange lwaki gwe wagikwata n'ogiweereza aba radio mbu bankubire. Ne mugamba munnange ekinkozesa bino byonna mukwano, Love yenkozesa bino byonna. N'aŋŋamba nkimanyi mbu naye nze ebyo sibyagala. Ne mugamba okay sigenda kiddamu. Kati we yawulira nga njogedde nti sigenda kiddamu. N'aŋŋamba mbu naye singa wabadde oyagala nti nze njogere erinnya lyo waaliŋŋambye nti olina omuntu gw'ogenda okuwa ennamba yange agenda okunkubira, then nze njogere erinnya lyo nga nkimanyi. Ne mugamba munnange eyo ebeera surprise ate nange kinzizaamu amaanyi nga mpulidde ng'oyogedde erinnya lyange. Awo yaŋŋamba kati bw'oba oyagala mugambe ankubire nze njogere erinnya lyo oba ky'owulira ky'oyagala nga kye kigenda okuwa emirembe ky'oba okola. Nze namugamba ebyo mbivuddeko sikyayagala tubireke. Ne tukkaanya bulungi ne tubireka. Naye Mr. Sozi era nazzeemu ne ŋŋenda ku Facebook. Bannange comments zino zijja tumalako emirembe. Ne ŋŋenda ku Facebook neera nensanga ng'oyo omuwala yennyini era yakoze ki apostinga byapostinga sibitegeera byayogerako alinga ayogera ku mulenzi ono era gwe bannange nensirika. Kaakati omuvubuka ono alina ekifaananyi kye kye yapostinze ku gundi ku Facebook ng'agamba mbu ye mbuoba masiki bazivaako batambula nazo mu ngalo. Mr. Sozi bwe nagendayo ne nkomentinga omusajja yakubawo bulungi screenshot n'aginsindikira ku WhatsApp mu inbox n'aŋŋamba naye mukwano ngonzala ye n'eŋŋambye kati nze nkoze ekyawo mbu kati bino biki by'owandiise bino biki by'okomentinze.
ne mubuuza kati obadde oyagala mpandiike ki. Kyokka munnange Mr. Sozi saawandiikako bintu bibi. Era nange ndinga eyaddamu oluyimba nti nze naddamu oluyimba luli eri lwe baakuba nti masiki batambula masiki baazivaako. Nze nange bye nawandiika era bye yawandiika waggulu nange bye nawandiika wansi n'enseka, bye nakomentinga wansi n'enseka. Naŋŋamba naye lwaki oyagala kunsekerera nnyo, lwaki onzalawa, lwaki okola kino? Ŋŋamba munnange wekibanga tekikuwa mirembe nze okukomentinga ku bifaananyi byo, sigenda kuddamu kukomentingako ku gundi ku photos zo. Naŋŋamba mbu ate wulira mbu otandise okuyomba. Ko nze siyomba, gwa ŋŋambye bye nkomentinga bikuyisa bubi era mbeera nkuzalawa. Obwaye munnange ne mugamba nze awa sigenda kuddamu kukomentingako ku bifaananyi byo. Ng'era ntambula ng'anoonya omuwala oyo. Ate munnange Mr. Sozi ng'omuwala oyo yennyini amanya ge gennyini ge mwabadde mwogera mu gundi mu laavulaabu gennyini agali wano ku Facebook. Kaakati awo we nagambye nti omusajja ono kanziremu muteeke mu laavulaabu, era byebyo bye yazzeemu n'akola, n'addamu n'akola ki, n'asalako essimu n'atabako kyayogera. Akawungeezi najja naŋŋamba naye lwaki oyagala nnyo okundaalaasa, ontwala ku leediyo, onteekawa, oli kumpa okunteeka ku Facebook. Ne mugamba mukwano nze laavu ye mbonyaabonya, bw'oba nga toyogedde erinnya lyange sigenda kutereera. Naŋŋamba bw'oba owulira ng'oyagala njogera erinnya lyo, nze ŋŋenda kukwata ebifaananyi byo mbipostinge ku Facebook mbalage bonna nga bw'oli mukyala wange. Mbu kati nze oyagala nkole ntya? Bye nkugamba wano owulira nga tomatira, oyagala laavu yaffe ey'ababiri, owulira nga tekumatiza, oyagala giteeka ku leediyo buli omu ategeere nga bwe nkwagala. Nze namugambye ssebo, nze woba owulira nga tonjagala, nga toyagala kwogera linnya lyange, toyagala kulaga bantu nti onjagala, ekitegeeza emabega waliwo ekiriyo. Naŋŋamba teri kiriyo, kakkana. Bw'oba oyagala njogera erinnya lyo, nze kye ŋŋenda okukola, ŋŋenda kukwata ebifaananyi byo mbikwate mbiteeke ku Facebook nkupostingeyo, olyoke otegeere nti nkwagala. Mr. Sozi namugambye ebifaananyi bireke, nze ekyo si kyenjagala. Nambuuza kati oyagala ki? Ne mugamba nze omusajja bw'akukubira, gwe nawe ennamba yo, bw'akukubira toyagala kwogera, naye bw'otuuka eno mu inbox oyagala ondage nga bw'onjagala, nga bw'omatira, nga bwendi future wife wo, nga bwendi omukazi omulungi, naye toyagala abantu bakimanye nti onjagala. Kiki ekyo ennyo ky'okweka? Kiki ky'okweka? Mr. Sozi twagenze awo kale tebyabadde birungi. Era namugambye munnange nze ebyange naawe katubitwalize awo, naye ŋŋenda zuula ekituufu. Ekikugaana okwogera erinnya lyange ŋŋenda kizuula. Andaga ye ali nnyo trust mu nze, andaga nga bwantrustinga, kale andaga nga bwanjagala ennyo. Naye Mr. Sozi naweddemu amaanyi, laavulaabu ya jjo. Omuwala gwe wakubidde yennyini n'omubuuza, era nasoose kuwulira amannya ng'omuyita, ne ŋŋamba ye gano amannya ge gali eri ku Facebook. Ne ŋŋamba kaninde ndaba ekivaayo. Nagenza okuwulira ng'omuwala amannya g'ayogedde ga muvubuka ono gwe nkubira agaanye okukwata essimu. Buli we tumukubira ng'essimu agisalako. Bannange Mr. Sozi nawulidde ng'obulamu bwange bwonna bugenze. Bannange omutima gwankubye, omutima ne gunkuba, naye kyazzeemu ne kinzizaamu amaanyi. Wazzeemu n'otugamba nti eyakutumye ate omuwala ye si gwayogedde. Naye omuvubuka ono tanaba kitegeera nti nze nina kyemmanyi. Kuba kati nze nategeeredde waneeno mu laavulaabu we nategeeredde ekituufu.
omusajja ono bulijjo kyakweka, bulijjo ekireeta n'agaana okwogera erinnya lyange nga buli w'omukubira n'awulira, n'amala okuwuliriza oluyimba essimu n'agisalako. Kati awo nategeeredde nti omusajja ono naye kati kye neebuuza yampromisinga obutandaga nnaku yonna, obutaliraba nnaku yonna mu bufumbo bwaffe. Kati kye neebuuza ono omuwala ye yamupromisinga ki? Kuba ndaba ffenna tulinga abali serious mu kintu kino. Kati ffenna ayagala tuwasa ffenna. Naye bannange Mukama, omusajja ono namugambako njagala kudda ewaka, naŋŋamba tayagala nzire ewaka, agenda kunfunira gundi visa ntuuke wali eri Dubai, nze nnyingire musange e Dubai. Tayagala nkole ki? Tayagala ŋŋende ewaka. Bw'ate bwe naaba nga ŋŋenze ewaka ŋŋendere ddala ewaabwe, kuba waliwo sisita we ali wano e Kampala yamukubira dda n'amugamba we naaba nga ŋŋenzeeyo ewaka musange e Kampala antwale ewaabwe w'omulenzi, maleyo wiiki emu nkomewo musange e Dubai. Wekiba nga si kyekyo ŋŋende anfunire, ye agenda kunfunira visa nsalire wano ŋŋende Dubai gye mba musanga mbu tukole twebeezeewo nga mwami na mukyala. Naye kati bino byendabyo, bino byenzudde, olowooza nze ekintu sikivuddeemu? Bannange abasajja, Mr. Sozi, aha, nze laavu kanjerekereze. Ate no munnange ekinnyambye mbadde ŋŋenda mmuweereza ssente $1.5 ziri ze yali yansaba, ze mbadde ŋŋenda omusindikira. Naye we nazudde ekituufu, Mr. Sozi nkedde ng'amugamba, nkedde mugamba nti ssente zaabu teziriiwo, zaagaanye. N'atereera era mugambye weeyiiya awalala. Mr. Sozi, simanyi kyakukola, nze ekintu era nkivuddemu. Kankole ssente zange, ndifuna omusajja omulala Katonda gwe yantondera owange, nja mufuna. Kaŋŋume Mr. Sozi, kaŋŋume Mr. Sozi, kaŋŋume Mr. Sozi. Baga oli abaganda bagamba nti bye by'omugenzi bye yaleka. Kyenjala otegeeza kye kino, okwewalako ku buzibu obungi bwe tusanga mu mukwano. Omulenzi ng'oggyeko eky'okukugamba nti nkwagadde n'ogamba kanneerowooze. Mu kwerowooza waliwo ebintu ebiteekeddwa okubeeramu mu process eyo. Kye bayita okwerowooza waliwo okwebuuza ebibuuzo bingi. Omuntu ono by'aŋŋamba abitegeeza? Bw'aŋŋamba nti ali singo, ddala ali singo, mubeeramu okunoonyereza. Naye mu abawala kye mukola, osirikamu busirisi n'okiwa ennaku nga 3 gayi najja n'akugamba ki ekiriwo, n'ogamba it's okay, we can start the relationship. Kakati bino n'otabitunuulira. Ekigambo ekituufu bw'ogamba nti kaneerowooze, I'll get back to you, nja kukubuulira, nja kukuddamu. Guy, tandika okwekola evaluation ku bye yakugambye. Biri mu theory yekka nga bwe mutuuka mu practicals birala. Kakati ebimu okucheckinga omuntu okumucheckinga obucheckinze olwaliro kangulire. Okimanyi nti no kakati okujjako abantu ba low profile. N'okimanyi nti omuntu kati ow'amaanyi ng'olina w'oliko ogenda kwembasa okusaba visa. Kangeze visa ng'eza America. Basobola okucheckinga obucheckinze ebikukwatako nga bakebedde ku Facebook. Osobola okuba ng'osiga ekifaananyi ekyawukana n'ekifaananyi ky'ekituufu. Ojja buli oli Abizadde bagenda kugenda ku Facebook. Oba olina YouTube channel, muli group, tugeze Afrigo yesaba okugenda ebweru. Bayinza okuba nga basabye okugenda US nti bayimbi, nga si bayimbi. So they will check their Facebook page, they will check their YouTube channel, balabe ddala bano bayimba bwe baba bagamba nti bayimba. Era ogetuka ali nga Moses Matovu ali ku mulere, ani oli ali ku tumbo n'ebiringa ebyo, ne baga okay, bano bayimbi. Naye ogenda okukakkana ng'olumu n'okucheckinga obucheckinze page ya Guy, ogenda okusangako alina famire, omukazi ebifaananyi byayogerako agamba omukazi bayawukana n'ebifaananyi bya mwezi gumu emabega. Yali birthday party, kati ng'akugamba nti byali bya just bya birthday ya mwana. Kakati kyengezaako okutegeeza kye kino, kola okunoonyereza. Guy okugamba nti mufumbo
naye baayawukana, oba yali mufumba naye baayawukana, kireme kukoma awo. Teekamu extra effort okukakasa kyayogera kituufu. Abamu bwe mba serabidde, waliwo abamu abagenda ku mutendera ogw'okwagala okukontaktinga omukyala gwagamba. Omukyala sugamba naga no nze navaayo, kituufu navaayo, ensonga bwezi ne bweziti, gayi ali bwati ne bwati, wano si mubi, wano mubi, mulagajjavu, akuba, muyombi, wakajanja, mukopi. Oba gayi no, nze tetwakwatagana mukwataganya, ndoza ali mismatch, nendoza good to go. Oba kitegeera, abamu batuuka n'okwagala contacting amugamba mukwano nyingira mu matwale go. Kiki wali kiriya teri poliisi oba njagenda ne mamaliza eri ojja onkuba akayondo. Ngezaako okujja ekifaananyi ekyokunoonyereza ekisukka ku muntu byakugambye wano, okuzuula ebisukka ku byo, era ogenda okakana. Omuwala ono nzikiriza nti mu ngeri omu oba endala abadde nga tatudde ng'ateekayo amatu. Sho gye yawulira yali temukwata nako, teyali ku ye, kubanga saamugamba nti gayi ngenda muteeka mu love lab today. Naye olw'okuba alaba shows era okakana ng'awulidde agenze ku Facebook achekinze gayi tumukubira takwata, ogenda okukakana bwino oba information yona yamusanze atudde kakati n'amanya nti ono namuwonye. Yabadde amusaba $1.5 million. Omwala n'agamba nti gayi ono bwe muteeka mu love lab n'avaayo ng'ali kiriya, then ngenda muwa ssente. Bwali bwe yasavinze akakadde $1.5 million, bw'ati bwe yakasavinze. Waliwo omuwala bakamufera kati $1,000,000 n'ebyo tujja bigendako mu maaso. Kikyentegeeza gayi byakugambye biwulire n'ebisengejje, ebimu bikuyingirira eno bifulumire eno, oba ebirala biyingirire eno bifulumire eno, kati obeeko bw'osigaza nga bwe butono ate bw'okakasizza nti kiki nti oli kwalaali. So thank you so much for watching. Njagala kukwagaliza akawungeezi akalungi. Mukama akunkumire, Mukama akuwa obulamu obulungi, tusisinkane nate enkya mu show yaffe. Thank you so much for watching. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Ttome lyaffe ya leero tusonyiwe okunoona kwaffe nga bwe tusonyiwa batwonoona, totutwala mu kemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. And we all say amen.